Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegatta. Olunaku olwaleero waliwo omwana omuwala wambuuzizza nti ki ky'osobola okukozesa naddala ng'oyagala okukuuma ebbeere lyo nga teryebaka. Ekintu ekyo wakimbuuzizza. Kaakati oyinza obutagaana bbeere eryo kwebaka. Ekyo nkubuulira olw'ensonga nti mwenna abakyala oba abaana abawala temufaanaganya mabeere. Buli woolaba ebbeere lya munno nga lyesimbye bulungi nga teriggwa, kimanye nti oyo ekikula kye kiri bwe kityo. N'olwekyo temufaanaganya. Olaba nti ojja kusanga omwana omuto myaka 13 ng'alina ebbeere, ate osanga omukyala w'emyaka 35 ng'alina ebbeere lya ttutu nga ttono. Kyokka oli omuto nga bbeere ddene nnyo. N'olwekyo kye mulina okusooka okukkiriza mu abakyala mukimanye nti buli mukyala yeefaanana yekka ku mabeere ago. Mukitegeera, mulimu abakyala balina amabeere agaakula mu nkula nga we liggwa lifuuka sitookisi nga lyebakira ddala kuli ku mubiri. Wabaawo ebbeere nga lyo teriggwa, wabaawo ebbeere erigejja obugezi nga lidda mu maaso. N'olwekyo mabeere ga bika ebiwerako. Naye wambuuza ki ky'osobola okukozesaako okukuuma ebbeere lyo. Amabeere ago ekyamazima osobola okugezaako okulikuuma kwegamba obuteebaka mangu. Mulimu amabeere nga mwe mugaleetedde okwebaka ng'okyali muto so nga ate teryandyebase naye nga gwe aliviiriddeko okwebaka amangu ku mubiri. Amabeere ago osobola okugafaako n'obeera ng'ogakola saaviisi mpolampola, saaviisi omwangu. Ng'ekisooka ebbeere lyo otandika okubeera ng'olikozesa exercise weeri ey'amabeere. Ekirala, amabeere ago osobola okufuna akatawulo akayonjo n'ofumba n'amazzi bwe gamala okujja n'ogatabula ne gabeera nga ogakwatamu tegakwokya. Kwegamba gabeere nga galimu ekiguguumiriza amazzi ago. Teekamu akagoye akayonjo, beera ng'oyisa ku bbeere eryo, naye oliyisaako eno wansi nga bw'olisitula ng'olizza waggulu. Gaba malungi nnyo naddala ku budde obw'okumakya. Buli kumakya n'obeera ng'ovumbavumba ebbeere eryo, naye olivumbavumba olisitula waggulu. Tonyiga ku nnywanto, wansi w'ebbeere w'olisitulira ng'olizza waggulu n'akatawulo oba akagoye nga kalimu amazzi agabuguma. Kikulu nnyo, naye akatawulo kalina kuba kayonjo n'amazzi gabeere mayonjo. Ekirala abasinga temwagala galeega. Mulimu abakyala balina amabeere nga sayizi ntono nnyo. Kati bw'ogaana oddireega, bw'oyambala bulawuzi ebeera egenda ddinyiga ng'eryebasa. Buli w'onaatambula egenda kubeera ng'erinyiga ate erizza wansi. Gwabeera lireetedde okwebaka amangu. Ki ky'olina okukola? Noonyaayo obuleega. Waliwo obuleega abaana abawala bwe mulina okubeera nga mwambala. Obuleega obwo oba akaleega ako mutera kayita bob tube, we mutera okukayita. Kaba kalungi nnyo, kaba ngaako w'okalaba. Kayambako, kajja bayambamu abaana abawala naddala ng'olina ebbeere sayizi ntono. Kaba kalikwatira wamu, kitegeeza terijja kwebaka mangu. Munoonye akaleega ako abasinga mukayita bob tube. Mwebulimu abo abakyala batunda engoye. Mubeere nga mwambala nnyo obuleega obwo. Ndikumu abaana abato abakula kutandikira ku myaka 12 ng'obadde osonye ebbeere, 12 kudda waggulu naddala nga tonnazaala. Kijja kuba kikuyambako. Akaleega ko kalungi nnyo, kakwata ebbeere ne kalikwatira wamu okubeera nga terijja kwebaka mangu. Mukitegedde? Gezaako okubeera ng'otunuulira ebintu ebyo, bijja kuba bikuyambako olw'ensonga nti ebbeere eryo otalifaako kuva eno wansi ng'okyali mwana muto. Ekyamazima singa ligwa kijja kuba kizibu okulikomyawo. Ekyo mbabuulira. Mugezeeko okubeera nga mugafaako nga mukyali bato nga mukula. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.